Kobazo kubanga oli ku BBS telefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda lunaku lwakutaano era buli lwakutaano essaawa emu n'ekitundu tubaawo nga tuzze ne Buganda Land Board okutuusaako ensonga ezifa ku Buganda Land Board. Ziyamba nno nti tetwogera bwogezi ku Buganda Land Board yokka netwogera ku nsonga z'ettaka gwate n'ozimanya n'okola okusalawo okulungi ng'okozesa okumanya kw'oba ofunye okuva mu byonna tetugenda maaso n'okwogerako. Nze Morris Mukibe Mugave era nga ndi ne mwami Kizito Gambo B onono nga musomesa mukukutivu ku nsonga z'ettaka era ali mu kitongole ekya Buganda Land Board. Mukulu Kizito, nsanyusa okulaba ku telefayini yaffe. Nange nsanyusa nnyo okulaba nti community weewaawo ku BBS telefayini yaffe okulaba ntunyonnyola abantu ensonga ezikwata ku ttaka basobole okunyweza obusenze bwabwe. Mbalamusizza abalabi baffe n'abo bonna bonna abagobera bye tukola nti mwebale nnyo okulaba tuyozaayoza abatufunye ebirungi netusaasira abafunye ebizibu tetuleme kuyozaayoza mukutu munnaffe ogwa CBS myaka 27 nga guli ku mayengo ng'ate guli waggulu ekikulu bimu ku bitongole bya Kabaka mwaife tugenda kweza 3 mwaka ogujja mwabasookayo Bukadefu yetukulembedde ndowooza Bukadefu Buganda Land Board nejja CBS nejja afe tukyali bato myaka 7 naye nitukola bulungi kirungi nnyo ekyo n'ekyo tubayozaayoza okuba tutuusa ku bantu ba Kabaka amawulire. Mayisa abasajja yasinziira Kyankwanzi n'atulagira tusomese abantu be basalewo nga bamanyi n'ekyo tukozesa mikutu gino okubategeeza BBS ne CBS. Era tubeebaza nti wakiriko abantu baffe bagenze bafuna era gye tutambula batugamba tubalaba ku BBS ensonga ne tuzitegeera weewaawo. N'olwekyo mwebale nnyo mwebale ddala okulaba nti tussawo akadde kano okwekuba mu ttooki abatuuze ne nannyini ttaka obuvunaanyizibwa bwaffe buyimiriddewa. Obuvunaanyizibwa buno tubumanya nga tukuba enkiiko nga tujja ku puroguramu bweziti ne tumanya nti naffe wano osanga tubulamu obuweereza bwaffe bubulamu bwe buba bwebwe tugamba nti weewaawo obulamu ne tutereeza. Nolwekyo kirungi nnyo nti buli lwakutaano tufuna akadde kano ne tugaaka tujje ku BBS. Nolwekyo twebaza bakama baffe abakola enteekateeka eno. Weewaawo. Waliwo ensonga bbiri ze njagala twogereko olwaleero. Ensonga esooka ekwata ku nteekateeka Buganda Land Board zebadde erina emabegako eri. Ajjukira before COVID twalina ensonga z'okutambula ne tugenda nga abantu bayiga ne wabaawo ensonga ebaddewo wano jjo ly'abalamu bannaffe aba FIDA bwe beegatta ku Buganda Land Board okwongera okukola enteekateeka y'okuyamba abakyala era mu nsonga z'ettaka. Kakati tewakyaliwo COVID abantu beebuuza Buganda Land Board ekyokujja ne tusingana gye tuli ne boogera naffe mwakiviirako ddala. Twaddamu dda ku bbalaza twali bayite bulwadda Gomba ttiimu ensomesa twasomesa abantu b'ebulwadda twebaza abajja mu lukiiko jjo n'abadde Kifampa era Gomba era nga tunnyonnyola abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. Twebaza chairman w'Ekifampa awo yakunze abantu bazze mu bungi era ne babuuza ebibuuzo byabwe ne balaga n'obeeraliikirivu bwabwe tubannyonnyola era tuteekateeka okuddamu okutalaaga bitundu byonna. Era ne mabegako nali ebuweekula nensangayo ekizibu nga olw'ekibiina kyeyita kitalipa tibagenda ne bawabira Queen nga muwabiro ga bamusaza omusango ne baguwangulira e London kale esaza ly'ebuweekula lyabwe abantu ba Kabaka beeraliikirivu nnyo ani abawa omusango baguwangulira e London bagenda ku mikutu emitonotono egy'eyo era ne mbagumya tugenda kuddamu kubayo enkiiko ebuweekula kuba abantu ba Kabaka beeraliikirivu. So nga bagaba buli ttaka eriri ebuweekula saza lya kitalipa era nabuuza abatuuze temugenda kwetaba mimpiira gy'amasaza tulina okusaba mimpiira gy'amasaza ne mbabuuza kati mugwawa saza lya kitalipa ne mbaga nti bw'osanga omwana nga buzannya nti abagole oyinza obusiba nti bufumbiddwa buba mu byabwo nga bezannyira byabwo naye olikuba nti abantu ba Kabaka beeraliikirivu tujja kutwala obudde tugende tusalage essaza ku nsonga eyo okwongera obbagumya nti essaza ero lya Kabaka tulina amasaza 18 aga Buganda n'essaza erimu 2 agabula 18 n'abiri agabula era nago mugaba lyawo ati gabula kigambo kwekiri wano mu Buganda era bwe twatwogera tukatulira amasaza 18 agaffe bwoya
n'abiri agabula buganga izine buyaga ne kati ate oli n'asese tukanajja paka nibuga constitution erina okutereeza ebintu ebyo tulina n'ekintu ekirala ekibali kiralikiriza abantu ba Kabaka waliwo omukuukutivu mu ggwanga era nabaddeyo nabimbuuza nti oli yagamba bagenda kusazaamu ebyapa byonna ebya Buganda Land Board musajja nno mukulu muyivu yalibadde wa kitiibwa sonyiga nti yalibadde wa kitiibwa n'agenda agamba bw'otabera kyolina kuba oba okyeyambudde tugamba yandibadde ye yakyeyambula bweyogera bitakwatagana oba weeyambudde ekitiibwa katono nnyo nga tetunnaba kugamba nti nno oba oli awo alina obuzibu ebyapa Buganda Land Board byefulumya byewa abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka. Buganda Land Board si yebikuba bya gavumenti yebifulumya. Lwaki ebya Buganda Land Board ekya liizi gye bawadde mu Kiibi omukulu agamba yo kyo kisazibwemu ate ekyapa ekirala oba kanisa kyewadde mu Kiibi nga liizi ate kyo tekisazibwamu. Ate bw'oba nga oli munnamateeka ng'omanyi amateeka ekyapa tebakisazaamu na bigambo. Ekyapa si luwanyi nti balukuula kuba oluwanyi osobola okujja n'okuula empanyi ze badde basimbye. Ekyapa process okisazaamu n'okukifuna nga process okifuna bweri n'ekisazaamu bweri ti mu Kiibi yafuna ekyapa mbu bukyamu katugende mu kkooti omulamuzi n'alagira registrar wa kkooti ti ekyapa ekyo nga bwe twasazaamu ekya Kibuuli it was a process kirwali lunaku lumu tugenda bugenzi mu bantu ba Kabaka n'obasasamaza n'olikyo tugumya abantu ba Kabaka ti ebyapa gavumenti yasigaza obuvunaanyizibwa n'obuyinza obufulumya ebyapa n'olikyo tubagumya ebyapa bimuyina byammwe. Buganda Land Board yekola fayiro n'egitereeza negenda mu gavumenti n'efulumya gwe ne bakukwasa. N'olwekyo bannaffe bano abasasamaza abantu ba Kabaka mwetereeze eyo munda. Tewali tteeka lyonna ligaana nena neriragira omuntu tewali tteeka lyonna ligaana nannyini ttaka kuyamba musenzeebwe ku kibanja kye okufunako liizi. Era bw'okikola olina kikola mu nteekateeka nga gavumenti okuyita mu ministry ey'ebyettaka okugeza bw'ogenda okufuna ekyapa n'otobazi oli gazette forest reserve road reserve gavumenti esobola kufulumya kyapa egamba awo nedda nedda tugenda kati tuteekateeka fayiro ntuziteekayo gavumenti yasigaza obuyinza bwonna obufulumya ebyapa bya Uganda ekyaliizi n'ekyamayiro. N'olwekyo tukubiriza abantu ba Kabaka manyi CBS ennaku ezo mu nsonyi leero nnyinza okuba oba nkoze bubi CBS era waliwo lubagambye nti bagenda kulonda Katikkiro abantu ekyajjawo kati Katikkiro alondebwe waliwo ebyali byogerwa Katikkiro alondebwe bantu byali biseera byali John Teya Katikkiro alondebwe abantu. CBS erina eddoboozi lyeyasangako kulega nange ngenda kujja neesimbewo CBS nemana yukuba oluyimba lw'omugenzi Paul Kafeero tikwe kugamba n'olaba akakolwa ng'akazanyira mu nsiri ogwatawanya bakiri kati oluusi olaba ebintu ebimu n'ogamba noleka n'onyenya mutwe ogandi ayinza obakazanyiriza byonna n'oleka n'onyenya mutwe. Lwekyo nga tuvudde ku buyinza okulowooza tusaagamu naye kikulu kiri nti tugumya abantu ba Kabaka tufulumya ebyapa tuwandiisa abantu tusasuza busuulu tusolooza busuulu tugaba liizi. Nabadde ne erikomba ka parliament owa Lubaga South Honorable John Kenry Chams n'agamba nti kasita owulira omuntu yenna ng'akugamba tofuna liizi ng'akugamba tosasula busuulu ng'akugamba nti landlord wo totukiza buvunaanyizibwa omuntu oyo abeera mu lukwe olukubba kubanga kyangu nnyo omuntu oyo okukola olukujjukujju n'wabaawo atwala obwannannyini bw'ettaka eryo okugeza singa ntunda ettaka lyange n'endiguza omuntu omulala abali ku kibanja bwe baba badde tebampa busuulu kyangu nnyo nze okubagamba nti sibamanyi naye baba mbadde nfuna busuulu nga mbamanyi nga nannyini ttaka oba oli awo n'enteekateeka ya liizi nga mubadde bagifuna kizibu abantu abo okubagoba ku ttaka babeera bazibu ontanudde kubanga nyina ebibuuzo byentera okubuuza abantu buli lwenzija nawono wooli wajjawo otya tinagulawo wagula kwani nannyini ttaka akumanyi nti simumanyi
owa Busuulu tabunsabanga ogoba abantu ku ttaka tekugenda kuggwawo kasitoba nga ansa tolina ntuufu kwezeeko ebibuuzo ebisatu nyina gye nagenda eyo ne mbabuuza bwe muli mwajjawo mutya ne wandirira endagaano z'erusi nanyini ttaka abamanyi tetwagala kumanya badamu tebagala kumanya twagala kumanya Busuulu muwa Busuulu tumuwaani ttaka lya erosi erina ettaka erosi endagaano zebateza erosi ne magamba eyo negative nanyini ttaka abamanyi tetwagala kumanya negative muwa Busuulu tumuwaani negative nimbagamba bandi ku telefayina wano nembalabaga babatwalaganya nimbaganda kibagamba bakunoonya olwo basaza bino ebisatu mujja kuba mumaze omusango mumaze omugaana ezibiri ebisatu ebibulwako ansa tugende akadde katugendako Buganda Land Board ina enteekateeka twasaawo okuwandiisa okw'ekikugu tuze tuwandiisa abantu ebbanga lyonna naye ebintu bingi bikyuse okugeza bwe twatandikira okuwandisiza abantu endagamuntu tezaali za buwaze era tezaali mu ggwanga abantu tebazirina n'ennaku zino kizibu okuba n'ebiwandiiko by'omuntu nga tekuliko ndagamuntu yo kopi ya ndagamuntu okwapudetinga ebintu bino kikulu tubasaba okuva nga lumu omwezi ogw'omusanvu okutuuka omwezi gunaggwirako tugenda kutalaaga amatabi tuleete abakugu bonna ne kompyuta na buli kimu ne buli kintu abakugu mwe muli bannamateeka mwe muli abaalafiibwa nabagaba abayamba okukwataganya ne bbanka fe abasomesa tulabe nti amatabi ago tuzza obujja ebiwandiiko byaffe kubanga abantu bangi bawandiisa ne bataleeta bufaananyi era nabadde ekifampa omukyala nangamba nti nze nawandiisa ne fayiro namba n'agikuwa tiyampa fayiro namba nangamba ze sirina kipalati maye babiyita bipalati ne nawandiisa zetugaba ne nasasula tubagamba mujje n'ebiwandiiko bye mulina tubigeraageranye n'ebyaffe ddala byebyo ebisaanidde oba nedda gwe kikyobanja Buganda Land Board naye kubanja ki Buganda Land Board ekubanja ki kigenda kutwala omwezi mulamba kutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu tugende ku matabi gaffe abamu tujja kutwala ensiisira kubanga amatabi geesudde n'abantu kuba omuntu ogamba nti ntwala kopi y'endagamuntu nve abeegundi basoso kinsaba ab'ebulwadda nti nve ebulwadda ngende empigi ku ttabi kitwala sente nnyingi nnyo tujja kufunayo lunaku lumu bbiri tugende tukubyewo olusiisira ensonga eyo ebeerenga yawa Busuulu Busuulu lisiiti so gye ziri gwabanja lisiiti lwaki ozibanja n'okunnyonnyola abantu Buganda Land Board byekola ki byekola n'alina ebibuuzo ajje ensonga ebeerenga ebuuzibwa njagala tumalirize n'ensonga eno waliwo ekitundu kiri Nabbingo waliwo Mukimbejjaawo Kiyanja Bataka Nansove byalo biringa mukaaga waliwo ensonga ezibaddewo ez'amaanyi zaagala okufaanaganako n'ensonga eri gy'oyogeddeko oli agamba nti awano waffe ekituufu kye ki ku ttaka eryo eriri e Nabbingo ttaka lya Kabaka erikolwako Buganda Land Board era lirimu ku square mile 3.5 ndoza zirina square miles 2 zigenda tuyina bannaffe ab'omutuba gwa Ssembizzi nga balangira tukkiriza ffe tetulina buvunaanyizibwa buwakanya bya buwangwa kituufu ne bannaffe abo baayisaamu ekizindaalo ku Sande nga bagamba abantu nti tubagenda kuba olukiiko ne basooka kutuwandikira bbaluwa nga Buganda Land Board nga batugamba tugende mu lukiiko tunnyonnyole lwaki lwajeemera Kabaka lwaki twakola bawo ensonga zaabwe nnyingi omukungu Kizito Bashir amyuka Ssenkulu wa Buganda Land Board n'abaddamu nagirabako n'abawa ensonga ze nti ekisooka ettaka lino lya Bwakabaka official mile ekyokubiri tukkiriza tulina abantu abagundiivu abaliriko abalina ebibanja ku ttaka eryo ttaka ly'Obwakabaka okugeza ng'ekika ky'empologoma kiri Bulwadda ettaka lya Kaggo naye balinako ebibanja bwe tugenda ekyaggwe tulina ab'ekibe bali ku ttaka lya Kabaka balinako ebibanja bw'ogenda e Butambala ab'Eddirengo balina ettaka ku ttaka lya Katambala balina ebibanja naye abantu baffe tebaawula kuba na kibanja ku ttaka lya Kabaka n'okubanga ettaka liryo tukubiriza bannaffe abo nti baleme kutaataganya abantu ba Kabaka. Kabaka alina woofiisi wano nno ku Bulange osobola okujja
n'ogamba nti omuwandiisi wa kabaka ow'ekyama ne Buganda Land Board siita Buganda Land Board tutuule kuba bannaffe balangira tuyinza bawakanya n'ekikulu biwandiiko bye biraga ensonga Buganda Land Board erina ekyapa ate ekyasinze okumalamu amaanyi bwe babadde balaga obwannannyini mu biwandiiko bajuliza bitabo ng'ekitabo gundi kye yawandiika kyogera ku mutuba ogwo teri aguwakanya mutuba gyeguli gyeguli naye okubeerawo kwagwo tekitegeeza nti gwe gunannyini ttaka ate nina omukisa nti mbadde ntambula nnyo ne kabaka ekituufu twali mu lubiri awo ng'abekibe bazze okulanya maaso ga kabaka ne bamuloopera Ssaabasajja n'asalawo n'alamula ti mwe munoonye ettaka awo okumpi erya Mayiro nalina omukisa ti nali empigi okumalawo okusala eggoye ku musango abengo nabo baali bagamba Buganda Land Board yawandiisa abantu ku ttaka lyaffe kati omuntu toyinza kunnyinyonnyola ebikwata ku ttaka ly'obwannannyini ng'onyonnyola Mulembe Musuuna ku Musuuna tewaaliwo Mayiro Mayiro teyaliiwo ensi yali muwawa era nga batuula tulina ebika bingi nnyo bye baagoba olwo ekika kyesaagala kwogera ku Kiswaza ng'ekyakigobya ne kibulwa ettaka bajeemera kabaka mu ggwanga ne bagana okujja okusima ennyanja wabuli kika kyajjanga ne kisimaawo waliwo ekika ekimu ekyagaana naga nti mmwe ne bakiyigga ne kibula kati twogere ku bino ebintu nga twogerera ku biwandiiko nti oyina ekyapa kigamba ki ekyapa ky'e Nabbingo kiri mu the Kabaka of Buganda ng'ate ettaka lya the Kabaka of Buganda lidukanyizibwa kubanga abantu bawulira Buganda Land Board abamu bayinza okutunulira Gambo byali ku TV ne bagamba Gambo by'ettaka lirye ne beerabira nti kitongole ekitongole kyateekebwawo Kabaka okuddukanya ettaka ly'obwa Kabaka ensonga z'ettaka ku lulwe kubanga si buli muntu tiyalikedde ebbanda oba ekireka nzize leero nzize ebiwandiiko byange bibino mbireese sebo Ssaabasajja akola ku nsonga zange nassawo ekitongole kiddukanya ensonga ezo Gambo bingenda kufuluma Buganda Land Board enkya oba leero oba olunaku olwa lwonna siinawo yadde akajiiko naye okubalambika kikukwakatako omukungu Bashiri Kizito talinawo yadde akajiiko talinawo yadde ekibanja singa enkaayana zibadde wakati wa Gambo bbi n'abasembizi abantu kyalibadde kirala kubanga bwe kibeera ekirala nti Gambo byakaayana naye ekitongole kya Buganda Land Board kiriwo mu mateeka omuntu yenna ekitongole kya Buganda Land Board kirina amakakkabirizo okisanga ekitongole kya Buganda Land Board kigaba ebiwandiiko asasula busiwulu tumuwa lisiiti awandiisa ekibanja tumuwa certificate nze ndowooza nti omuntu yalikedde bukeezi nkya n'agenda mu ofiisi ya Buganda Land Board n'akwata ekiwandiiko kyalina Buganda Land Board eno yeetantala neewa mu kiibi ekiwandiiko ku ttaka lyange ngenze mu kkooti weewaawo akadde katugenzeeko nsaba osiibule abatuuliriza mwebali kutulaba abatulaba naye era mbakubiriza abantu b'e Nabbingo nti obuvunaanyizibwa bwonna obubatwala buli mu kitongole kya Buganda Land Board era ettabi eribatwala liri ku Muganzirwazza tujja kufuna akadde tujje tuwayeemu nammwe n'okubannyonnyola ensonga ezo muwulirize nnyo Buganda Land Board kyegamba kuba yeeriwo ku lwammwe era yeeriwo ku lw'Obwakabaka ne basembizi mbasaba muleete ensonga zammwe oba muzitwale mu mateeka era tukubiriza abantu buli alina ekiwandiiko nga kiriko omukono gwa sembizi nga kikwata ku ttaka nga bwe nagamba ab'emubende ali emubende ng'olina ekiwandiiko kya kitalepa nga kikwata ku ttaka kituleetere ensonga endako zigenda kubeera z'amateeka mwebale kutulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyanze nnyo tweyanzeege sigala ng'olaba terefayini eyaffe ayi Katonda akuuma maaso moogi